Abana bazi baabo naye simakira kasente nemba wankyo kyobola banga nabitadde nakkiriza nensala nfune wenkirira ngenzirenya mutolo Sit back and chit-chat about the things that I did back. I used to just get mad, but now I let that shit pass and don't deal with shit back. So still let the neck be on me because I speak right. So whatever that's the way it is, I can't get there. Yeah, still don't get past and save me up a big stash. Looking at the future like them, I need a fix that. Whatever happened, I say, Federation, yari badewa. I want to be so yari badewa. Federation, yari badewa. Awatari shingoma yari badewa Katuna tongwa musubi Chenyamba tongwa musubi Tongwa musubi Tongwa we mungumu Kuma mukama jari Nabito nebiganye Onjabi sabola manya Mungwano kuma Everything's gonna be alright Everything is gonna be alright Everything is gonna be alright
That's it. You having a good time? Because the speed is in my. What do you know?
Abange banange mukama yebale mukama yebale yebale nnyo mukama yebale mukama yebale banange mukama yebale yebale nnyo mukama yebale twandibadewa ewatali mukama ewatali masanyu ewatali subi olaba kubano nojula masanyu nolaba kubyana nojula masanyu naye nga tondibadewa ewatali babona ewatali babona nosanyukamu nowulira ng'obulamu buseewo buli wekirabako nosanyukamu nakasenta n'okakiwa nokwa First time I could tell you was mine from way back in high school when we was in the lunchtime. That lost in your laughing, I could tell you was brown. When I brought this baby, I could let you go sit down on me. Tell you I go to Guataco. Uri chocolate in your mirrors and mommy. But I'm so ready because I want me start and flip and make a fight. otegeko mukuba ekibaga otusetinge tukola omulimu yekibaga onokikuba ddi ulira ensonga ulira ensonga kenzo tata webala
ofuuse ensonga Nyamukenzo ffe tumwaniriza Nyamutolo ffe tumwaniriza Nyamukenzo ffe tumwaniriza Kenzo njagala okkirize wulira nkukuba abayimbi twalyeyo pola nga banyona unaleese ekintu taata we madama Kenzo okkiriza nkukuba okumanya otegesa omukulu n'aludde okukusinga negedde omugere ow'ebbeeyi sikayipini nanemugyewa sikayipini oli ludda wa siiga abaliwo angeri yamwebala emirimu bamawaniko namba yanguwa nonkulaga tufu okoze ekintu bakuwa obugalo wamu n'enduuyo namba kumuwa obugalo naye Kenzo owulire ensonga federation yino gyenyimba taata okoze omulimu naliko ewaffe n'empulira abaagala okukulinnyirira abayimbi bonna baggwayo ne beewaayo okukubanirira olwaleero ofuuse ensonga okuvaawo tekikyasoboka yanguwa twebaza abantu Ameria njagala ojje wano mujje wano twebaze abayimbi njagala mbukkiriza abennyimba awulire ensonga lwasa njagala mbuze olabye otyanga kino ekintu Kenzo afuuse ensonga naye Kenzo okwegayirire naye yonna taata gy'oyitira mu Amerika bakutendereza era ndani bakutendereza e Dubai bakutendereza ate luno wakoze ekintu embaga ng'ogiseetinga bw'oseetinga ekibago ojjukira Kenzo zigidi bwala okujja tabayimbi zigidi Mike zigidi nerina situukako nkolagama wayimba Mike zigidi bakuwa obugalo Mike zigidi Mike yange zigidi mukuwa obugalo zijabiro Ekale badde yaabwe tonyingirira sumulula bayipu kyekyo tiwaliwo ensonga lwaki walungi waaye se muli bulungi Uncle P President simanyi obanza okuba mukwano gonna zansi nina emboozi Togenda kutisa, mwana kugenda kutisa.
ndabewo abange kenzo okulaba bane mukubire kalifa mugalizaamu ekyono kizaamu amaanyi okulaba nga omusajja mukulu akyatubeera ddala oluyimba obw'amaanyi mwenda mbwebaza nkubaza nnyo sewebalo kutuwakubanze buli wobeera mpaana nnyo nga nyina bakulu bange mu nju mbansalinga mufe tukyatwakajja buzi sajja mwe mwakitusookamu nemukola omulimu omunene nakati mukyagukola bamulenge gyebasanyusa so kizaamu amaanyi naye nga neebaza buli muntu ali wano okuba nti owagira obwegassi bw'abayimbi okulaba nga abayimbi bafunayo akadde ne tukola industry night abayimbi we twegatta okuva mu bitundu ebyenjawulo ne tunywamuko ne tulya kamere ne tumanyigana buli omu n'abuuza ku munne abantu ne tulema kubalabako nga bamaze kufuna bizibu wabula n'omulabako nga mulamu n'omanya nti namulabyeko ali bulungi kivaamu collaborations kivaamu okusabirangana kivaamu okumanyangana kivaamu okumanya oti ekyetaagisa tukwatewa so kino ekintu kyetukola n'abawagizi baffe kutwegattako kizito kyamaanyi kizaamu amaanyi mangi so nebaza mwenna abawagizi abaana abapya abayimbi abakyajja obuzi mwebale kujjumbira mujje use this stage to shine wabaawo ekiganye we can work on it because ebyona tugezaako then bakulu baffe for example olwaleero bwe tubeera nga mu nnyumba muno tulinamu omwami Kabuye Ssemboga bane musoke mukubire tulina Madam Sarah Shoti mukubire ku mugalo zange tulinamu ndoza balimba musoke banjula bombi oba nsoke balala eri kapo eri nkambwe nnyo kubanga it's one of lero boogera kenzo gundi neawo kankubuulire mwami Samu Gombya bavudde dda nnyo kino ekinunga bakikutte omukwano gwabwe guwangadde Mr. Sam Gombya Sophie Gombya mbongere endala zange olwaleero tulina omukulu Shanks VVD ngenda kuba mubabuulira mu maaso kaawe nga tikati mubigassemu nange oluntandise kaakati tulina Shanks VVD y'omu ku bantu abasooka okuwa Jose Chameleon platform you cannot ignore that ate ennyimba ze zaakabi ndowooza nange nja kufuna akachance wano nyimbemu katono kubanga sobola kwaniriza bakulu bange nga nze sinabaku olaba otya naye leeta amaaso kaawo katono kati tulina omusajja yali Tanzania na Shanks Monitor muganda wa Shanks VVD in the house tulina Junior Pliers abakazi abatonze nabatambereka ngo mwongere ku ngalo Junior Pliers tulina Shaima mukigalofu then tulina Scooter mukubire omugalo Scooter then tulina Dan Flavor in the house tulina abayimbi bangi naye kati soka tukoganizing lwasa soko bantu bagubire ko kirivu abona obulambo ebugambo cyane muganga kati bane satu kubere Skype ni mungalo musajja oyo atuwanye ku sente kintu akiteekamu amaanyi kale n'abalala bangi nnyo abayimbi abali mu house abakubi b'ebivuga baffe n'abaana abali ku stage Madamu Amelia Nambala mumanyi Soft Charlie mumanyi abantu ate kati bano be ba drive aba foot soldier abali ku ground abakwatidde ekintu kino bagamba Kenzo Shiba bani but this is the ground bana abantu n'abalala bangi nnyo abasobodde okuba nga bakwatidde ekintu kino okutuuka gye kituuse beat him the one and only n'abalala bangi nnyo house ejjudde abayimbi bangi
bitole bitolo ne gomberera ononya kamera gatenzandirina nyo baba tibuli tenina titobe omukana wanina mugobe because you're pretty like a rose flower buli tenina titobe omukana wanina mugobe buli tenina titobe abebi pretty akayimba ku akayimba mwaka kisanza 1994 abamu nga tulina myaka ena. Ladies and gentlemen, if you appreciate good music, let me see your hands up. Buli akkiriza nti good music is good music, let me see your hands up. Wulira sha nze amagezi g'omunafu ng'amanyi bw'alaba busaasana ate nga bw'alaba buwungera kale bukusosotola ettooke nti nkoko buuza 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 bundu bali buuzanye buuza 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 tuyimba fene bundu yebundulira bundu
special night dedicated to you. Thank you. All of us coming from wherever you come from to come and support you. Wow, blessed. You know what I mean? That's big, yeah. We have to remind Ugandans who you are and what you did. Blessed. I don't want you to sing much so that the other day everyone will be waiting for you. But I'd love to do one cover, Shaggy, cover. a Shaggy cover, yeah. No problem. It wasn't me. One cover. Situkozine,